They will shoot you, that's what he told me. Tebajja kukuba amasasi. Yali mubi wa kukuba. Ate ensula teba nnungi okuba kwaweka bulangiti babeera engeri y'ebitebe bya mbaawo bwebiti. Bagamba obwa bugira bwatyo. Kati wavaayo otya? Era lawyer. Nafuna lawyer. Muwaleti ekyo yembeera nazo zizo okuyamba ne bakulipotinga. Welcome on my YouTube channel Shida Cruz. Hi everyone, Shida Cruz as usual on our YouTube channel every day, every time, all the year through. Thank you so much for subscribing, and don't forget, Shida Stars as usual is our wardrobe. Today's topic is life in prison. Life in prison. You guys, I'm actually shaking a little bit, but tugenda kulaba embeera y'ekkomera ebeera etya wano mu Istanbul, Turkey. Gutwagala okumanya ebintu bwebityo ebyembeera mu kkomera olwaleero. Omwami ono bamusibako wano mu Turkey, naye twagala tunyumize olugendo lwe. Agenda atya mu kkomera, abeera atya mu kkomera, yayisibwa atya mu kkomera, byagenda bitya, byajja bitya, byatambula bitya wano. Sebo tusanze okulaba. Nawe okasanga nyawo. Amanya go. Amanya Nordin Ali Kintu. Ni musajja mu Uganda. Era mbalamusaako nti no mujebale era gye mutusizaako engalo. Wetyo mbadde musubscribing ku Shida Cruz channel akakadde tokerabira okanyiga kaako ne kabeera nga kaaba. Ako kubongo otusibwako buli kimu ekiba kizze olina okuba atosibwa. Ye madam. Bwe bulungi. Kakati Ali, njagala otubuulire. Wajja otya e Turkey? Tusooke tugendeko emabega. Uganda ali okolaki? Uganda nali ndi mu bya art and designs. Nali okola web hosting, nkola ebya film mu YouTube. In advance nali I'm aiming to become a computer wizard. Computer wizard. Wasomako kwenkana ki? Nasoma in my senior 6, so agenda further more for university. Then nali nja kukola course ya family whatever affairs, kola psychology, member saso wala dropping and kola kwa course akati ka course ngaka cooking tegera like cooking management stuffs. Oli mufumbi wa mmere? Ni mufumbi wa mmere. Wakuguka. Yo. Kati wakolako mirimu ki e Kampala? Mirimu mingi, omanye emirimu gye waffe e Kampala na Portako, that was senior 4 vac. Seriously, na Portako, nekolako ku dduuka that was made by my dad. I thank you very much. Newa ku dduuka ly'engatta ku Energy Center. Bintu bimanyi byakoleya Uganda, Kampala, you know. Mu kugeraageranya bagamba abakyala teboogera myaka. Gwe oli myaka emeka kuba toli mukyala? Emyaka gyange ndi I'm 24. 24. Born 14th February of February. That is Valentine's Day, 1997. That was my year of birth. Okay, old Valentine's Day. It wasn't, So, ofuna otya ekirowoozo ekigamba nti kugende Bulaaya? Era ani akuleeta e Bulaaya? Nasinzira ku my father. He came here, that was 2013. My dad is here. Yaja 2013. Yes. Okay. Followed my mom. Yaja it was 2016. My mom. Then later my brother came here. Later my sister came here. Kwegambe ekika kyonna kyaggwayo kiri? Ekika kiri wala. Bana ebijja mwajja nabyo mu suitcase. Bijja bikyali e Kampala. Yenga nango najira, that was 2017. Najira in times of, it was about Eid, it was 2 days of Eid, the first Eid al-Fitr. Abasamba mu kimanyi bulungi omanyi kyogedde. Etali eri okusala ebisolo idabwa. That's when I came in. All right. So noyingira Turkey. Ngoze college. Baji tuve ewaka tuzze to hustle, you know. It's all about hustling. That's what I came for. So notuka wano to hustle. What exactly? What you call? I didn't know specifically. I could do anything. Anything. I came to hustle. Okay. But what life yali? Life was too a bit challenging. Okusinzira nti no olimi ogera osanga olimi lwanjawulo lwe boogera osanga things are very different here.
most of our people here, there in Uganda, they didn't know what we passed through here. You don't know about the money, what, and by the time I came, Nasa Turkey currency items okugwa. Yeah, so never enough challenges. I'm thanking God that I have the life. Probably it's 3 years. Yeah, 3 years. 3 years. Yeah. Mu myaka esatu omwo wekoleddewo ki? Waliwo kyenkozeewo because I have a shop eritunda engoye designings nenyigira ne mu interiors z'omu nnyumba nga carpets nga like tiles green lanterns, if you know lanterns, Muslims know that. Yeah, era duka liri Lakani interiors so muri searching ako ku web. Okay. Yeah. So bizibu ki byofunye mu Turkey? Yeah, bingi okumulimu okusibwa. Omulabi wa Shida Cruz yena ali eyo omwami ono yajja e Turkey naye nafuna ebizibu by'okusibwa we tugenda awo wennyini gw'ompya subscribinga gambako ne munno twagala kumanya embeera eri mu Turkey ate temwerabira Shida Cruz YouTube channel yo Shida Styles yakuleetedde emboozi eno. No Rachel, okusibwa wasibwa otya? Yeah, long story. I've been in prison like twice. Mirundi ebiri ng'omenyenye amateeka. No, ezo gayita amateeka. Oli bw'abeera ewaka, like African countries, anywhere, wawira nti no, you have ever been imprisoned. Tamanya. Abamanyi nti no bakutwala, oba wakola musango, oba wakola kinene dda siwe kipiira. Tubuulire wakola otya? Yeah, zino ensi ze tulimu si zaffe. Kati ogewe nsanga challenges okula akantu kati nnyo we bajja kuyisamu munansi. Yeah, so it's all about relationship status. Yeah. Oli mufumbo oyina emyaka 24 ate oyina relationship status. Yeah. Tuyitandika tukyali. Muna Uganda, muna Kenya. Yasooka yali mutaaka. Yeah, yali mutaaka. Tugende mu maaso. Yeah, then nefuna challenge taata we. N'atabuka. Wamuwasa? Samuwasa. Dating. Dating, yeah. Tata we nakuzuula. Yeah, to dating niyo wano ekiriwo nti no ba foreigners okudating aba natives. Ziki ekintu ekibirawo kizibu nnyo so kyaberawo ko then tata we namanya. Namanya omoko. Yeah, namanya. By then I used to have a Kimlik eno gye tuyita residence permit. Ezikiza okubeera mu ensi. Bwe bantwalayo olw'okuba crime gye nalina nti no dating omwana w'omutaaka. Taata w'omwana tugende mpola ovuga speed. Taata w'omwana yamanya oyagala muwala we. Yes. Yakusangawa era yamanya atya? Yansanga waliwo Moro bagiyita Javaheru. Yabera nga stalking amwala we nga mwera okukuteekera mu kisenge ndowooza maybe that's why she told me. So n'alaba messages nti jantumiitinge Javaheru something like that. N'amanya okunsanga Javaheru Mall. N'akusa yakebera mu simu ya mwala we. Yeah, n'alaba messages nanemuweza tugenda kwemeetingira buli kimu. So that's why yansanga nansanga tufulumye wabwetu kuba tulinda for almost like 2 hours because we are from the movie. Naliyo awero yansi. Batwala mwala wa mutaka. Tuva out, tuva kulya swaga, it's okay. Yansangira out. Nabera nga nkwata ku mukono bwati. Nangamba nti sedi aldim. Kyauta kanti gwe kuterero. Gwagala omwana wange. Yagamba atya? Nkuterero. Mu lutake yagamba atya? Sedi aldim. Nkuterero. Munjagala omwana we munoona gane bamanyi tuli bakulu by the way. People here think that we blacks we are old. Whereas to be abaana bato. By then I was 22. Okay. Yeah, I was 22 2 years back. For her, she was 24. She was older than As per now, she's 26, I'm 24. Okay. Yeah, but the guy used to think that maybe I'm older than her. So yankwatira nangamba naye ayina ne mundu wano mu kiwato. Nangamba ngenda kukuba. Then waliwo omukyala yali omukadde bana batunda chai awo ate omumanyi Javaheru ababeera mu Turkey mumanyiwo. Yayi intervening n'agamba nti Ulma tokuba agezaako okuba ng'ataasa. Olutaka olumanyi? Yeah, ndogera bulungi. Bwe baakukwatira bwali olumanyi? Nali ndumanyi naye nga si kati nga bwendi kati ammo. Okay, tugende maaso. Yeah, n'abeera nga ntaasa tokuba baami tokuba ne bakubira police ababeerawo nga bala observers. Ne bakubira police ne bange yingirawo ne bantwala. Mu kuntwala mu custody ku police station. Babeera banziyako interview. Awo bankansolingira Kimlik ya residence. It was just cancelled here.
lwaki baji counselinga kodete wa mchala mtaka muwala muwala baji counselinga wow yeah ngobonye nerave oganji sibyawe so mahane baji counselinga awo Che chaddako ne bakutana nabera ya of course naberayo 4 days ya naberayo 4 days awo nabera ngabanta kati tebangamba bampa ekipapula nenga kiriko that my clinic has been cancelled sabimanye byonna nejaga bichebyo kati dumumba ndi mu Aksaray business center Aksaray beyazit babatyo batunire ngoye nawe kimanje osole ngoye zoya right yo babiranga ndiyeyo then bagayi ne bansalako bakusaba permit yo ne bawa permit yange bagisanga ne babaganye permit yagwako bagisalako so I was asking why is it cancelled naye permit yali tenatuka ku nali simanyi yali tenatuka kugwako kwa mpa 1 year yeah nali na renewing every year renew by that time udi waito never kugwako it was cancelled you never get a clinic again. Wow. Passport, yeah, sorry, residence. So I was asking myself, why is it cancelled? Abagamba tetumanyi ebantwala era mukomera yagokubiri so naberayo era it was 3 then the 4th day I was released ngabampadde bantera ku kipapula ekigamba nti nno in 2 months or 1 month nokubanga from yensira kati kambuuza bakugamba bakuwadde ebbanga egero ofulume mwezi gumu ofulume wafuluma tewafuluma ani afuluma so tewafuluma nosigalamu naye omulundi ogwokubiri tubuulire ekkomera lyali litya it is stressing even the first time sagendera ddala mu prison the first time nali ku cell police cell obulamu bwa police cell bubeera butya bubi nnyo n'okusinga ekkomera kati ogenda twawulira police cell kati cell erina kabuyonjo toilet musulawa actually lucky okubeera nti no cell zeeno zibeera ne toilets ate zibeerako ne ba cleaners cells sibe so tubeera ne bakira naye ate ensula tebanungi okuba bakwaweka bulangiti babeera engeri y'ebitebe byambawo bwe biti bagamba ogwa bugyawo bwe batyo mwalimu ng'abantu bame abasibe bame twalimu bangi kuba bangi baali bakutte twalimu abantu 16 by then naye mwalimu abanigeria 2 mwalimu abantu twalimu ba Africans 3 nze Omunayuganda abanigeria basigadde ba Pakistan mwalimu n'abataka by the way seera babirawo nebbo bagenda bakimachima abantu baabwe nenga feri tulina new access ekima kwa by that time kati kambuuza anti waina mama wo waina tata wo bonna bali wano tebakukima sabagamba tewabagamba nti lwasoka bampa warning mama poninga nti va kumanya yogendeeyo vivayo mostly my dad he won't be a lot nagamba va kumana omutaka you'll get problem they will shoot you that's what he told me tebajja kukuba amasasi yenga tayagala mukamwana omutaka ayagala abaana beewaffe sezala yagoba mukamwana omutaka okay so emmere batuwa omugaati babawa n'obujuice every day they will give it to you in the morning in the night omugaati ne juice police cell yes embeera muli eri basibe banno tebakuba nze kenyini mukubi ki ogw'omubiri yawe boxer leka bannaye tewejjanga kubanga actually they fear black people really these white people they fear us bakulabako abamanyi nti noli mufighter by then I used to gym I was good I was good by then tekuli yadde okay kyembadde nzirako so life eri endala mu police jail eri etya nze sijja gibalanga eri challenging wawe nabeere e Kampala nabeere waka bakusibako e Kampala no bakusibidde Kenya bakusibidde actually sikolako musango zako twaza mukomera mu jeero ebigambo by'Oluganda bino bintawaanya mu jeero eri seero mu jeero mwasulanga mutya tusula ku ngeri yabo baawo olaba chair ng'entebe naye nga ziri round mu kaseero kabeera like tunyumya ku jeero
jail tusula bulungi era singa ngamba nti nno inzirayo nenebaka bwe bampa TV nesimu yange nebaka batumala ano gyenkuza mwali mwebaka mutya njagala Jen twali twebaka bulungi by the way. Everything was good. Bakuwa bali batuwa breakfast, lunch time ne supper. And good food by the way. Ontute wala. Njagala onyonyonyole ensula yeah. Nga bakyusiza bed sheets every Friday. Oyalako ne blanket batukyusiza. Deka naawe. Batufulumiwa bweru mugenda okuddeyo nga baazeeko. Olimba ali nga babalidde babagamba lishada chikar mfulume wa bweru ne mfulume wa bweru like 30 minutes anyway 30 minutes batandika room by room gye bamala abayita employees ababirawo nga balongose komera ne tebakiza kwogera nammwe Nobuze ekintu ng'asiika busisi ng'ayitawo tebaba na masimu. Boy balako bya gafula bimanyi nawe bamanyi tujja okulongoosa. They used to clean. Mwe mwakolanga ki? Nothing. Just to sit and sleep. Seriously? Yeah. Temulina mulimu gwemukola? Tewali. Kuzannya mupiira, chess, draft, cards, what? All. Omulabi wa Shida Cruise. Tuli mu mboozi y'ekkomera ettaki. Entambula omwami ono yasibwa emyaka emirundi ebiri. Esatu? Yeah. Ogusembayo wali nagenda emirundi esatu. Kati soko tubulira omulundi ogwokusatu. By then ogwokubiri bankwata abiwandiko ne bampa ekipapula. Kati ogwokusatu naina yali lockdown. Lockdown yabaddewo y'amaanyi, if you remember that lockdown. So the president said Erdogan yagamba ntino however afulume wabwero nga si native ne waba native bagenda mu fine ya 13 ezattere 13 ezattere zira mu setting ameka obanga mmeka zira mu $4 nga 4 mu atano ati kati dollars zikyukana nga 4 by then zali nga 4 mu atano something the fine je bamuwa then atali native ne ina kimuliki to be cancelled then akizwa okutambula ye tourist aina passport obo muntu ina passport ina visa eri valid yakizwa okutambula so nali mwavu moyo biseera kati era nali ja sent we nazikola mweyo I don't know, that's why the chairs came waliwo omulimu waliwo abantu bayitewo Silivuli waliwo engeri ya park ngola ba Diddy's World abamanyi Diddy's World e Kampala park swimming pool what circus what gym everything hotel so bali batwala yeyo ninga ntwala abagala employees abawala abakozi nga batano ne each everyone ngampa $5 buli muntu gwe ntwalayo gwe yeah commission okay so my mom warned me about that job because she was at my home by that time bakutenyo achogene no lockdown nemgamba mami how to make this money, I have to take this risk. Nagala nennemera ko tukayana namu ne nfuluma nabo. Ola toliddamu kujemera mama. Kansomire. Okay, tugene mama. Yeah, so nagenda nabo try to say one to metro buses tambula wao. Try to say ku last station nga yogeziganya nabagero tukimanti no muliwa. Natebanajja police yatusokako. Ne batusanga. Luckily enough waliwo omuntu omwe yalina passport ye nenga visa eri valid yali mu Cameroon. So yali batuuza kim nemba nyonyola mu ntaka nemagana tuziina entambula nazo batero tubba kati twamala nazi tuzamba bifaananyi abo katuza ko twalaga ebifaananyi batuga visa ziba twagamba visa we ziri ne nali njogedde n'omusajja wo ku mulimu ngatugambye ntino tujja kuba twogeziganya n'abapoliisi batukwata nti tubawe namba bajja kwogera naye ngakyalo bagamba nti bakoze reservation bagenda kuwummula kuba tuli ba tourists kati abasajja they bought it ne baziraba then idea ne bagigula yes they even called the guy n'agamba they are expected they even sent them messages when you were reserved so they batugamba but still let us see your passports those who have. So the Cameroon girl had the passport. We are Juwayo. Never janga visa valid. So name standing around Maswing. As we are moving, our Mwara Gutwaina, she was a Ugandan.
najjayo ye amazumu no like yali aludonga iseeko like ya laba wajijjayo na yalowooza ndowooza tulawe olazi passport n'ogenda kyokka batutadde batuga okay you can go la ne wajjayo ye ngayo yagira wa police naga kanka bubitimish eneweddeko ngayo ne batugamba namwe tetubatate mutulazezaamu okujjako oyo mu Cameroon eyiye wedde ekyaliko namwe mutulageza katubatwale batuweze buweza bifaananyi it's okay fuck na batutwala ne batwala ku bayitawo Beirukudus police station police cell ne batujjako amanya biki ebyo ekyasinga okumalamu amaanyi empapula zibanzijuzaako sizibajuzaako abawala ezali different zaliko yo biki ebyo webityo kale zibanzijuzaako n'abalabe twasangayo ku ssera Abafghanistan Abasiriya Abaturkmenistan zibatufanyisizaako kati era batuseparating nagenda nabo babawale babasigaza kati abawale babasigaza bo babatwa the day after niyenza okuwa olunaku nasula gye bayita tuzila waliyo babayita bajjandama balinga bannamagye gye nasula eyo nga mbeera mbi musula babiri ku buliri baba obufaliso okuba temulwawo baba obufaliso musula babiri so awo twabiraweko ebbanga enkeera bakira tuza tusimbisa parade basimbisa line batandika obbawula bagende eno ebatugamba bitundu wala bagenda Deniziri wala bagenda Afyoni waliwo bagenda custom no bangi batwa buses nga baziwandiseeko amanya nti bano bagenda eno kati nga sinnamanya batwalawa era mugenda kukola ki kati tuba tukyali mu line gayi kyava ajja yali n'agamba nti nno n'asoma abantu abo abataano n'agamba mweyawule ne tubuuza lwaki ne mbabuuza then lwaki mutwawula ne batugamba mu mwina omusango mutemugenda mbali abatalinako emuliiko babiki mu mwina omusango yatwawula waliwo mu Morocco n'omu Algeria Abazimbabwe babiri nange twali abantu bataano then batutwala batugamba mu mwina emisango why fe batwala Deniziri Monna Shida Cruz fan ali ku channel ya Fesawa zinongo kyatulaba tukyali ku mbozi yekomera omwami ono bamusiba emirundi ejo mukomera tuli ku mbozi eyo tulokalire bwoboche wetaga olwendo lw'amazzi soko olunywe naye tewerabira ku likinga ku sharinga ku subscribinga tunyumirwe embozi ne Shida Styles yentaddemu obwambalo buno bwoba obwetaaze ojjawo mu inbox yaffe ku Facebook otuweereza message Instagram nako kwe tuli mu following ekintu kitambule baba tute Deniziri tomanyiwa gye babalaza simanyi eyo drive yali ya saa 13 batuvuga mu bus otwatuuka Deniziri batusuza mu basketball court twatuuka Deniziri waliwo n'abantu abalala tetwamanya gye baava twabasangayo twatuuka twali abantu Abazimbabwe babiri Omunigeria omu n'Omorocco nange twatuukayo ne batwebasa mu basketball court nga bataddeyo salt paper waliwo tutalina kuyita toilet ogenda na musige kale webwatyo like that so twabeera batuwa emigaati era naye nga kugina emigaati gyo gyabiramu engeri y'enkoko naye siduruumu negiba tibagikaziza naye nga ate at least it was far better than the other side Tuzla so netubeera awo batuwongeeya juice batugamba twalibuze bajja bata so bali batuzunza ku police post bus zijja ntuzeze tupekinga tugenda ku police stations ne batusigningsa ne tukola biki ebigalo kati like signing in which like do you know what you're signing? Yeah, I knew some. Okay. But the paper Turkish, was with English. Turkish. Okay. These people put their information in Turkish. So you can't even know what you're signing if you don't know the language. Kale. But luckily I used to nali manyi mwakatini. So nasoma ko nembiraba nga batu yesayinze mu in. Kati okubiro batwala fenna ne bali betwali nabo etujye mu in. Kati the next day bote baavaawo ne bachuma fe batano. Ne batu signing sai batu gatufune ba lawyer. Kani baba tukozese twice.
to signing eri nga refugees buying money mu UN ate to signing eri ng'emisango ne baloya batujjako sente. That's why they did. So the next day na batwala signing nga fa bayina emisango ne batuga mufune baloya. Temuyina emisango wekine wegiti. Gwe bakugamba oyina musango ki? Gwe breaking the COVID rules. Ate nga sina biwandika muli here legally. Nije biriyo. Yeah. So I used to explain to them I had the Kim League, bajukolawo ebiti residency yange ne bangamba nti no tetubimanyi toyina. That's why they told me. Wow. So ne batugamba abalina passports mweka muliwa. Era twaga okukola mfefe kama abo abatano fa abalina. Kuba twali bafirika. Nga balala tebalina passport? Bajja kutambula batambulawo. Walinyawo bus. Some. Wow. Kwa bila near Turkey the same border. Yeah. So ne baba signing sa? Yes. Kati mu basketball court yo mu masula mu bangaji. Twaso na kusatu. Kusemiti kafani. Yeah, tusula wansi bakwa blanket yemu. Ojala oboti party yemu ne baka nojebika party yemu. Wow. Yeah. Ni atenze what I did na wabagayi benali na watu wabagama tujo bibi tuzibikire. Ojo bino zinga mwemu no sirika woti. So twagala aziba maze bali. Fekwe kujjao no viranga twebika blankets bila abantu batano. Yeah. So obatujjao batujjao feka. Ne batugamba bagenda ba service. Service kitegeza bagenda balletinga free. Kati banno bali wamanyako emisango gibali babalanga. Yeah. Jali twayogeraganya abazimbabwe bagamba nti bali batambuza bia omwenge ate omwenge bagugana mu COVID. Mu go lockdown ye bajwa ne babuza mwagujje omutwagire je mwagujje ngati basobola ne bagana kati Nigeria babakwata n'enjaga Nigeria bamukwata n'enjaga kati nze Morocco niye nanjaga ate nga ba masimu yali mu biwa kukubo kati nze alina omusawo breaking a COVID rules omutuufu pose nabo omwenge guli ligo bagunywa ya so babira batwala ID bayichita ID ngeri gondel me marquez ID body porting irawo so ye batwala netubira atwa na malayo weeks 2 wengatako zile naku na tuzila inaku 3 zenakunya ne weeks 2 zenakunya ebanga eri wali obuliza kubewa mmwe no nabatali ko bawuliza ngandi ID edenizi saba uliza kubana malina ku 3 nona kulumura ora ene wasoka kati ngeno gena ID nga watu wa masimu ngogula kadi namba ojijja bakuwe simu yo ne bagamba jamwe namba zoyagala na ine nambe ku mutwe yeah no simu mutwe na ina kadi na ina akasawo kali mu kadi ye namba ne ku mutwe na ine nambe munenga yavaako yali yamuzeyi wange so eyo kadi yaike namba ya guy bamwita Semstein nga yali ya African Union omanye ya oije na ine ya mukubira ne mugamba yanonyeze namba ya muzeyi wange eri current nenjogera naye nangama tofayo bajja baba bata nga none utanna mayati bankwatide musango ya kati we batyo cyane mulabi wa Shida Cruise embozi yokomera stegwayo ate nyimpanvu netwe yongereyo kakati amangu ago bwe muli okubye kusimu okubidabe wamwe ID nyeyo wali wafanana wate era wamalayo banga walungi tino rakwatu bana access ulikasa simu ziba limited ne nti oba kulia mbera ne time abamu bavayo misana oba kumacha saa 2 paka saa 7 na okuva saa 7 paka saa 12 bwe batyo nera tewali buzibu tewali obuzibu mwasomanga mwalima tulira teri twakola naye ngo bose osa novo n'osoma banze nasomanga novels teri kuba ku kiboko nga muranyi baba tereza batya ne batyo baba tereza murana bakubawe basanze bati are you sure yeah of course because I avoided that thing of fighting munda mukomereyo ID nje wasinga okuba yeah buzibu kibo wafunayo teri just nafunayo nti teri buzibu nafuna mukomero kujja kuna ofuna nti mu business zange I lost clients something like that nera teri buzibu nafunayo bwa amani kati wavayo otya era lawyer nafuna lawyer ne bofuna lawyer tumusasula sente ne luckily yali asayidwa lusanvu
then Dollar Saves yali asabye twegeza naye nagamba tibasobola okudeportinga biki okimanyi kyewakola president yateekawo etteeka litolina nakimuliiki yali atugaya so tuyamba ffenna abaddugavu ng'ogyeko omu wenjaga ababiri sorry okwali omu Morocco n'omu Nigeria naye nga ffe abasatu asobola tuyamba bagamba mu abasatu abamu balina beers gwe naye wali wa kukola wali okola mu biseera mwe bagandira so ife ababiri twakkiriza omu n'agaana kati mbasa erabiddemu mu kiseera mwalimu omwana gwe baleeta omuwala twamusanga yakutwalize namusangayo naye yali yazedde before bamuleta mu kiseera yammwe yali mu kota z'abakyala yali mu Uganda bamweta Shamira era basobola yasubscribe nga Shida Cruz ajabanda bategera emboozi namusangayo eyo naye abaliwe bamukwatira ndowooza yali akola katalina permit something like that lwakuba saabigenda mu nnyo ebyo era tetugenda ebyo birabika bya baavu so she was deported by the way I'm sorry Shamira if you're saying this kwolwera no she was deported kwanza batusaba baloya naye bamusaba looya bwenagamba mutajja kufuna looya ne bamugamba ogenda emyezi 6 either bayinza okutuba okudeportinga nakkiriza kati nze naye sowagumiikiza myezi 6 ngamba either they deport me or I get a lawyer. That's why they said all of us they told us that so I was like either they deport me I find out the new country or I come back here illegally anything or I get a lawyer so nasala oninga akamale gafuna lawyer gaye omuya nagaana omuzimbabwe nagamba yaddayo yagamba nti lawyer yatubba fe tumufuna netutesa naye nemugana kuwa $3 wali obina nali ninayo $2 no sawa mu wallet nsi kyoyo beera nazo zizo okuyamba ne bakudeportinga oba ne sente kyangu kudeportinga zibakozesa zennyini kwa if they deport you they use your own money okay so walinayo $2 so endala nekubira mama wange ne beegattagatta eyo naye zaali ntono zannyangu zakulabika ayinza okuba yalini yaziteekako so wetwakikola awo looya nambaliramu awo nangamba bagasindika ebintu byange benini bajja okufuna abakomera they want this it's not about money the boss the owner of the prison yakikola manager so yanga afuna lawyer kati awo mukwano gwa lawyer bamayiwe babayira kuba twena musango abagina kuta era waitawo time babiranga bandetera baluwe zikomawo nezigamba nti no gwe osange bwangu omusango okendezebwako genda weyagale ne bampera bondi era ekyopula kyewapo ogwasooka kwaliko negwenda weyagale God enjoy it. Are you sure? Kyaliko nti genda weyagale singa nze nakyo bayeja kikola go and enjoy it. Seriously? Yeah. Embozi yekomera ku Shida Cruz. Wano wasanga buli mbozi temuli mu kibozi kifumbe tubeera mu real life experience. Je tubeera mu wano ku Shida Cruz era Shida Styles yenyambaza mbakuutira obuteerabira ku subscribing kubanga sagala musubwe embozi zino we tuba tupostinze. Naye omwami ali mutunnyonnyola ebintu bye yasanga mu komera era kati tutuusewa tunatera okutuuka tutuuse kamalirizo nga tugamba nti bamwa agende yeyagale. Awo ne bakuta. Ne banta. Oli luddawa? Ndi ID ngeri gondel memory case. ID neyo tewatuukako mu kooti? Mu kooti actually tetwagenda mu serious court. I missed. Teyali ndoza court bwe bagibalanga court. Niyenza according to the courts I knew sije twagenda. Batuvuga we are 3. Abakizo ofuna lawyer. Omu before atanesalako. Omu yatuuka sana lawyer agenda tubba. Basuka tuvuga basatu ngo lawyer aganya ababiri. Ne batwalayo ne batwala bayitawo afioni. While we were driving 8 hours. Ne batwala yeyo ne tugenda ne batusomera ne bagamba gwe wakola kino gwe wakola kino. That's where they say that ne osoko nyonyolako lawyer. So we tuwato zeno ID ni omuna atwayawo kana ku fe tugenda maso ne lawyer.
He's still there, by the way. He's going to be deported. It is next week on Tuesday. What we take it? Now getting a uncle with the same. We shared numbers. Yeah, I don't kwa gofuna ro yangala fe tuli out manga it's too late. Wow. Yeah. Nala bebe okumubanga tegede chichikola. Yeah. Kati goli mukweyagala. Neyagala. So, omuntu omulabi wa Shida Cruz akulaba. Yeah. Oyinza mu luzungu twandigambye warning kije wandi muwadde gyateta ntala butamenya mateeka mu Turkey. Na mateeka bwe kasa tugamenya in the ways we don't even recognize. Sija gama nti nyizo mwaga magezi naye yewalera ebizibu. Yewalera ebizibu bawubira ekintu nekyogebwa mu state minister oba president kyewale. Because kiyinza okuvira ku buzibu ekirala nti avoid police. Yeah. Kuba muno mwetuli abasinga tetulina papers. Ate tobiina. Avoid police. Toweteekayo mbolo okuba you know how to speak. No, you don't know how to speak. Bakutwala. Hey. Yeah. Buzibu ki obw'amaanyi era kiki ekyamaanyi kyewejjusa? Yeah, kyenejjusa this time around ogwasemeye bankwatidde ngamba I wish naweza maama wange. Kuba alina idea giyampa nangamba tugenda ng'akifiiringa tekiri right. Alina ogwasuka taata nga nakyerafi nga tekiri right. So abazadde tubawulirizenga nnyo. Ekyo actually nkini mu bwongo bwange. Tawulirizenga nnyo babaako ebintu bingi batutaasa ffe tamanyi. Kuba all of the warnings zamvirwako obuzibu. Yeah. Wejjusa obutawuliriza bazadde nnyo era mbeetondera. Beetondere bakulaba. Mami wange dadi wange nsaba kunsonyiwa ekyatuukawo. Naye ng'ate nabategeera bulungi era nga nejjusa. Kyali kikavubuka oba no sekavubuka sente business muzayibu mali akwisabo ogwasooka byali birala n'oguno ogwasuka ali love ogwokubiri zaali sente ogwokusatu no ogwokusatu zaali sente ogwokubiri yali nsobi eyasooka omulabi wa Shida Cruz omwami ono abadde ali gwe bakwata emirundi egyo esatu wano mu Turkey. Emboozi eno kansuubire tuleeta ebintu bino nga twagala muyigemu muba mufunemu ekyo ekyokuyiga. Bansooka mukwata lwa mukyala love. Ne bamukwata ogwokubiri ng'atambula. Ne bamukwata ogwokusatu lwa ssente wadde bazadde be bali bamuganya okutambula. Gwe ofunyemu kyakuyiga ki? Temerabira kusubscribinga nga bulijjo nsigala mbaagala tumirako. Bane nsaba tumira wena bannayuganda bali mu Turkey mwebali okuwagira Shida Cruz. Bane musubscribing akaddaako mukakonere ddala kuba musofuna ebintu bingi ebiyinza obbayamba bingi business z'okufumba styles ebiki ebiri mu Turkey kyekitambula buli kimu muza okuba mukisanga wano ku Shida Cruz musubscribing ennyo akaddaako temukeerabira bannange ntumira maama wange ate manyi omwerabidde ntumira taata wange Kintu Huzayima baganda wange Hamza Kintu mukyala we Zahara Kintu mukyala wange saa zino nkutumidde nnyo mukyala wange Khadija bagala nnyo ate saawa ziri tujja kweyongerayo saawa ziri wali obulala tujja kweyongerayo bane Katonda tuwangaze ffenna inshallah. Inshallah. I love you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi